Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinziza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola bulungi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Ebiva mu UPDF, ebbaluwa yiino efulumye eri okuva ewa Lieutenant General Elweru Peter eya Court Martial efulumye. Jjukira waliwo ebibadde byogerwa nti waliwo ebbaluwa eyawandiikibwa ng'eva mu Court Martial ng'ekoowoola Lieutenant General Peter Elweru, kati agavamu nkubo galaga nti nno ebbaluwa eyawandiikibwa eri feeke ggwe mukwano gwange ampuliriza, ng'era ekitongole kino kimaze okuba nga kikakasa ebbaluwa eno nti nno eri feeke ggwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Kwanirizaako nnyo ku UG Updates TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Bw'agala otweyungako nagambye dda genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba ng'osobola okuba nga ogoberera byonna byonna bye tukola ng'otufolowinga. Teweerabirako na mukadde abali e Bulaaya mbanirizaako nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo saaga ebadde egenda mu maaso eya General Peter Elweru ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba. Oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuva n'apostinga ng'agezaako okumookinga n'okuvvoola n'okuttatana erinnya lya Lieutenant General Peter ono. Akatambi kaafuluma nga Lieutenant General ono Peter agezaako okuba nga annyonnyola ebyagenda mu maaso n'ensonga lwaki ali mu kuwalanwa ssaawa zino ne General Muhoozi Kainerugaba. Kaakati ebbaluwa yabadde efulumye ng'eraga nti nno ono akoowoddwa okuyitibwa mu Court Martial eraga nti nno eri fake. Ebifulumye biraga nti nno ebbaluwa eno eyafulumiziddwa ebedde etambulira ku mikutu gya social media nti eri fake. Kitegeeza nti nno Uganda People's Defence Force edisimisinze fake leeta eno, emaze okuba nga egikubamu ebituli era egigobye. Ebadde etambulira ku social media ng'eraga nti nno Lieutenant General Peter Elweru yabadde akoowoddwa ne Court Martial olw'okubackbitinga CDF Muhoozi Kainerugaba. Bwe njogerera ebbaluwa edisimisingiddwa oba esaziddwamu. Leeta eno yabadde esayiningiddwako ne Brigadier General Kulaije ng'era ng'asaba Lieutenant General Peter Elweru asobole okuba ng'ajja agasimbagane mu maaso ga kkooti olwaleero. Leero ku Twitter UPDF account evuddeyo n'erambulula ebbaluwa eno nti nno eri feeke gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Eno leeta kigambibwa nti nno yawandiikibwa ennaku nga General Muhoozi Kainerugaba Chief Defence Force CDF wa Uganda ng'amaze okuwandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'amaze okulumba Lieutenant General Peter Elweru ng'amuyita e buffon, era kino kyakuliyeetingawo tension ssaako n'enjawukana mu kitongole kino ekya UPDF gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ebbaluwa yabadde efulumye ebedde etambulira ku social media ng'ekoowoola Lieutenant General Peter mu Court Martial eraze nti nno ssaawa zino eri fake, era nga UPDF yevuddeyo okikonfaaminga nti eri fake, era Brigadier General Kulaije avuddeyo n'akikonfaaminga nti eno ebbaluwa ebadde eyita ku social media ng'ezaako okukoowoola Lieutenant General ono eri fake gwe mukwano gwange. Ti eri feke mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza. Golowooza ki kyolowooza? Nkwaniriza okujja mu comment section okusobola okutangaza bannayuganda. Golowooza leeta eno yagendayo bugenzi ku social media ne bagireko okutaayayawo etyo ng'eri feke, oba baagadde bakansolingemu nga balaba ensonga Lieutenant General ze bamuyitira omusimba mu maaso ga Court Martial teziriimu nga balaba bakoonoona budde. Golowooza kiki ekigenda mu maaso? Golowooza ye kino kigenda kulekawa division okuteekawo okwawukana mu masekkati g'ekitongole kino ekya UPDF gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo kubeerako ku mayunga UG Updates TV.
Kwagala nnyo, genda maaso n'okusubscribinga gwagala otweyungako, nammwe mbagaliza olunaku olulungi.